General Manager wa Class Cooperative Society. Twebaza nnyo bamemba baffe okusobola okubeerawo n'okujja mu lukiiko lwaffe Tabameruka ba New General Meeting. Tubebaza kubanga babadde bakolagana naffe n'ekiseera naye nga yeeterekera ebaddewo era ebadde ekola era ebadde n'ebintu byetereza nga omukulu registrar wa cooperatives bwe yatugamba naye kati tumaze okubitereeza ne tujja ne tukola annual general meeting. Tuli basanyufu okuba nti no bamemba baffe babadde batereka babadde beewola babadde bagula emigabo bamemba baffe bakoze bulungi nnyo naffe era n'amagoba ekitongole kikozeeyo ku magoba gekisobola okubawa obukadde nga 100 okugenda okutandikira banalaba engeri gye banaabugabanamu kubanga be batuwa ekyokukola babe bananyini ssente ezo ng'aba shareholders. Naye tutambudde mu kuweereza kwaffe kubanga tulina amatabi nga 10 era eyo yonna bamembers baffe gye bali tubaweereza basobodde okutereka kutuuka kumpi mu bihumbi nga 6 kati n'amagoba ge bakatwala gawera obuwumbi nga 3.1 ne shares share capital gy'emigabo gyabwe giri mu bukadde nga 8.6. So ye business gye bakola naffe za ssente zaabwe ze tubaterekera naye buli gye bali tulina emitimbagano gye tukolagana nabo era tubatuukako emitimbagano egyo ne basobola okuweereza ssente naffe netusobola okukolagana obulungi nabo era tukyagazuwa okugenda gye tutabadde mu Buganda muno tukayo yonna tujja kutuukayo ne bamembazi baffe tujja kubeera nabo tujja kuweza kumpi separate units oba amatabi nga 20. So buli mwaka twongerako amatabi nga 5 kati omwaka guno twongerako amatabi nga 4 n'omwaka ogujja tujja kwongerako amatabi nga 5 bwetyo tugende nga tugakuza nga ddala amatabi 20. So ebigendererwa byaffe maaso yeterekera ekyagaziwa era abantu bakyatereka tuluubirira mu myaka nga 3 kubanga tutuuse mu buwumbi nga 2% zibategese zibeewooze ziri mu buwumbi nga 8 share capital nga tuuse mu buwumbi nga 4 era ate nga ne bamembers kumpi tukwata mu mitwalo kubanga bamembers betulina ate tukyagaziwa ne bamembers bangi amakampuni amasomero businesses genda nga zigaziwa tuwola okuviira ddala ku mitwalo 10 paka ku miliyoni nga 12,000 omuntu n'ebibiina tukyabiwera ne basekinomu tukyabakola ne businesses zonna tukyazo. So tubakubiriza okweyongera okugula emigabo gyabwe okweyongera okukuza ekitongole kyabwe okweyongera okutereka okweyongera n'okutubeera bakitunzi baffe okubeera nga boogera n'abantu abalala batanaba kuyingira bayingire bajje tukolere wamu twezimbe kubanga wotereka ssente zo awo wava omulamu awokula kwaffe abasindika nja tumanyi nti no ebbanga lyonna abantu babeera ne ssente ezitamala bizinesi naye bwojja newaffe mu nsindika njake tukusindiikiriza paka lwowangula n'ogenda n'okola bizinesi zitegereka zikola amagoba. Tudde mu kulinnya mukama waffe erinnya Ssewo erinnya Ssentumbwe Daniel Muhammad Ssenkulu wa CBS Pewosa Nsindikanjake eyeterekera tuli wano Kabaka Njagala Road Royal Mile wetutunda kunana ne kooti y'Emenga. Nze bampita mukyala Betty Nasimbwa nga nkola n'ekitongole kya CBS Pewosa Nsindikanjake. CBS eno Pewosa entuusizza wala ate ne gye njje wala natandikira mirimu gyali gya kulongoosa naye kati wentuuse egyo emirimu nagivaamu dda era Pewosa esobodde okunkwata ku mukono era ku mukono kwenkutte nange nsobodde okufuna ku poloti zange. Nina ekibiina kyendimu tuli mu bukadde 2 naye nze gwolaba mu kutereka nga tutandika nalinga mpulira saagala kutereka nga nwanagana ne bakozi bannange nga bangamba Betty jangu otereke nga mbaga mujja kubba ssente zange naye Pewosa kyenkoledde birungi byereere era kana akanyiriro kendiko lwa CBS Pewosa kubanga ssente mmanyi we ziri era natandika n'enzuula value ya ssente nzikozesezza mu bintu ebyenjawulo. Nsobodde okuteekako projects ez'obulunzi ewa mama wange gye banzaala mu kyalo e Masaka
ekyalo bakiyita Kabwami, nsobodde okwegulirako bupoloti, nina amataka gange era kati wendi sikyayisibwamu maaso naye nga Pewosa nungi nnyo ate era nsuubira okufunamu ebirungi ebirala bingi byenfunyemu nnyo era nkubiriza abo bonna abali eyo abatuwuliriza olwaleero tuli ku mukolo gwa EGM yaffe mbakubiriza buli muntu yenna yandyagadde okulaakulana asituke ayingire mu nkola ya CBS Pewosa. Olina banno be wajja nabo oba olina be waleka emabega kati abejjusa nti singa bayingira naawe? Nina bannange be naleka emabega naye era ngezezzaako okubanga mbabuulira baagazisa ekintu kubanga kati nze kennyini nafuuka musomesa era kati ngenda mu gulawundi nensagula ebibiina ne bijja ne bikola ki nina n'entalo ezimu zengenze nemba nga nsobola okuba nga ntawuluza mu bibiina ebyo eriyo abantu abakozesa ssente z'abannaabwe mu bukyamu ngezezzaako okubanga entalo ezo nzirwanaganako okutuuka wano era kati bwensanga abantu abalya ssente z'abannaabwe mbakwatirako ddala n'omukono ogw'ekyuma kati ng'ennaku ezo waliwo omwami yabadde alidde obukadde bw'ekibiina 15 ssente ezo nasobodde zinunulayo ntya omwami namukutte yabadde avuga Subaru era nenjipaakinga ku ofiisi nemugulako omusango era yagenza okukomekereza ng'emmotoka agitunze nga ssente z'abekibiina azisasudde. Nina entalo endala So Anet nga nva mu Bumu Development Group Maya bannange nze ekibiina kino kye kinkoledde nange akanyiriro kano kendimu ka kibiina ekyo nundamu embizzi zange nzitunda ku nnaku enkulu nembeera mugagga muzibu CBS sina wenginyoomera etujje wansi esobola okutuwola nozza amagoba ku busente obutono ebitali mu bagisi endala era gwatabeera tayagala kusasula oba mulyaz'amaanyi nnyo kubanga CBS tetutwala bubi ogana buganye kusasula naye ng'engeri gyekubanjamu naawe osobola okusasula. CBS nga nkulamu akapoloti kange kali eyo ewaffe Emitiyana kanene nensimbamu emmwanyi zange mweziri era kati nayiye ebigimusa era njagala kuddamu kwewola ssente zange naye nga omukyala asinza otukwatako ennyo ye mukyala Betty Nasimbwa. Mukyala Betty Nasimbwa yasanga ekibiina kyaffe kigenda kufa nga n'abamu tugenda kiddukamu naye omukyala oli atukutte n'atulera ng'abaana be n'eri chairman waffe Maya Bumu Development Group amutenda ekibiina kyali kisaanyeewo naye omukyala yasobola okinunula ffenna balina amabanja twagasasula dda kozi wasigaddewo omukyala omu yekka naye nga amabanja ffenna tugamazeeyo naye tukisuubira ti era oyo omukyala ajja kusobola okumugyamu ssente. Tusigire ku kifaananyi wali otya nga tunayingira Pewosa? Nali bubi nga mbeera mu kusabiriza naye kati sikyasabiriza obwavu bwe bunuma nsobola okutundayo akabizi kange wali nenfuna ssente ekitaaliwo luli era nazimbamu n'ekiyumba ky'embizzi bulungi nnyo era nkiyina weekiri. Mwanje Veronica Nayinda kuva mu kibiina ki keweerimidde Kikomazi Nabusanke nze obujulizi bwempa ku Pewosa twali tugyegomba nnyo okubeera nga tugiwulira awalala naye Katonda n'atuwa ewaffe netuuka twali mu bibiina bingi byesobola kumenya kuba saagala nnyo okulaga nti nno baatubba naye baatubbanga amagoba ne tutuuka okugamba nti ebibiina tubite naye Pewosa bwe yajja era kyetukoledde kinene nnyo kubanga nze nsobodde okwezimba awaka okuva lwe nayingira Pewosa. Mu kwezimba okwo waliwo bye ssaalinanga omukyala naye bingi mbituuseeko nga ndi mu Pewosa okuva lwe nagiyingira tutereka twewola abakyala basasula bulungi nnyo era ffe tetunafunawo keesi yonna egamba nti ono omukyala yagaana okusasula ssente
ffe tusasula bulungi ate sente zaffe ne tuzitereka tulina banka Kayabwe Buwama tulinayo banka yaffe omukyala atutolekera bulungi nnyo sente zaffe bwe tutuuka okugabana omusomesa waffe Florence Nasaazi najja n'atubalira sente luli ekitaaliwo mu bibiina ebirala era nze neebaza ku lw'ekibiina kyange Ssaabasajja Kabaka n'abakulu bonna basobodde okutuwa okututeekamu n'okutusomesa mu butuufu Mukama abongere emikisa ate batwongere mu maaso okugenda nga twekulaakulanya kuba twetaaga nnyo bingi bye tutalina era bingi bye tutuuseeko nga tuli mu PEWOSA obwo bujulizi. Bunafu ki bwe walina nga tunayingira PEWOSA kati bw'olowooza nti bwe bukuyambye bazuukusa nti ekyo kiteekola kino? Obunafu bwe nalina nga sifuba nnyo kukola okuyiiya kino ne kiri kubanga akasente eri bwe baamala okutubba ye nkugambye n'enzira awaka. Nze ndi mulimi w'amatooke nga ntunda amatooke gange nunda kati natuuka ku kulunda n'ennyongera ebiyumba by'embizzi si biyumba wabula nnyumba ez'embizzi n'ennyongerako n'engenda nga nkulaakulana nina n'ennyumba y'enkoko olw'okuba nti CBS PEWOSA twongeddemu n'omusomesa waffe ng'agenda atusomesa ebyokukola nemba nga neeyongeddeko. Eriyo yandi Suna Nathan Tendo nga ndi mutuuze ow'eyo mu kyalo Bukekete mu Lwakasozi gw'omulama Kobita mu Luwero district nga nze nno munnange CBS era kutambula okujja wano CBS gyenjigiridde kuba CBS PEWOSA kyetukoledde waffe eyo nga nze sekretary w'ekibiina kamu CBS PEWOSA kamu CBS PEWOSA Bukekete group era kisangibwa eyo wembeera ku kyalo ekyo naye nno CBS PEWOSA yefudde kyegi awo ne bannange mu group ng'ate CBS PEWOSA twagiraba nga tuyitira basomesa bange omukyala Lovisa Bakibuuka ne mukyala Namugula Penina abo nno nga bazze tusomesa ennima ya galiki akati okuvaawo olwo tuyingira PEWOSA ewundiifu enkukuutivu kuba PEWOSA tubenefitisemu bingi wekisooka twali mu gurupu naye ng'egiroko nga tetusobola nagamba nti tutambuza ebitabo obulungi oba okubala ebitabo obulungi naye kati abakulu abo bwe bajja ne balateko tutendeka mu ntambuza mu mpandika y'ebitabo naddala mwami ate saava oyo no yatendekera ddala nembanga omusajja oba akawuntanti kati nenyumiriza mu ekyo naye ng'ate mukyalo Vinsono andi ku Konono bambi afubye nnyo okulabaga atutuusa ku development ey'omuggundu tutambule ne PEWOSA tusaanidde akati nno CBS tutambudde nayo bwe tuti nti tusonda sente zaffe eza saving shares biki ne tuziweereza mu CBS PEWOSA musindika njake bazituterekera naye ate tetukomye ku tereka buteresi naye ate batuwola era batuwola wabula nga n'ensasula yaffe ennungi sente ziddayo aye ne tebakoma ku ekyo baleeta projects maama mpitirivu kubanga engeri esookera ddala kwe kusimba emmwanyi puroguramu y'emmwanyi ziri musajja mulimi ne boolaba ndi bwenti ate nga nabo ogunze essuuti ndi mulimi naye obulimi bwenyumirizaamu emmwanyi tuzisimbye era nsuubira mu myaka mibale ojja kuba tufuna sente ali ng'ogyeko emmwanyi baatula enkoko eyo projekiti nayo tugyeyanza nnyo ffe ng'ekibiina twongera okukulaakulana tufune ka sente ketukozesa waka n'abantu abalala akati ng'ovudde ku ekyo amabanja emmwanyi n'ebirala CBS PEWOSA nkyuka kyokka gy'ofunye kyogaa nti butuufu kyanga negata ku CBS PEWOSA nze ng'omuntu kati ng'omuntu ndi nga sisobola kukwata bukadde buwera mwana kati omwali mu Nakaseke International naye bukadde buwera owulidde kyokka omwana asoma bano abasiniya abalala nabo basoma owulidde awaka tuli bulungi tikasukaali naffe tukanywako otwejjanjaba ate era nti kwega ebintu byateredde food security CBS PEWOSA tuyamye mu food security tulima emmere tumala kale netufuna n'egitutunda ebitooka ate era CBS PEWOSA enyambye nnyo okusinda ku misolo by'erina
njiza okulima ekitooke mu ngeri ey'omulembe ennyo ate ne bannanga ab'ekibiina kale no byenna bye bingi naye nkuwaddeko ebitono ddala neyanze sebu erinnya eryange Nzelo Vincent Nakibuuka nantebe w'omuluka gw'Essegalye Female Affairs wa Samuto Sub-County Youth Champion in Agriculture wa Central Region era National Youth Champion in Agriculture kola mu kitongole kya CBS Pewesa ndiyo nga loan officer jigaliza abantu ebyenjawulo gye balina okukola engeri gyendi National Youth Champion in Agriculture balina emmere esobola okumala ewaka tubayigiriza enima y'emmwanyi enima y'ekitooke butonda okulonda wente bwengenda nga tusomesa mu group saba ne basobola okuzenyumirizaamu nga mukulu Sona Nathane wasobola okubalira akasaba ng'ojjako okusomesa abalala gwe ofunyemu ki mu CBS Pewesa? CBS Pewesa njeyagaliddemu nnyo kubanga ngaffe abavubuka tubadde tunoonya we tujja kalooni okweyongerako naye ng'omala kuteekayo misingo naye ate ng'emisingo egyo tonnaba kubeera nga ogiweza kiwaayo naye bajja ne balambula ennyanya zange nali nina eka bbiri ng'eddagala sirina bwe balambula ne basobola okunyamba ne bakola ssente ne zizaayo bulungi kale kyatuyambako ngaffe abatanatuuka kuba na misingo ne tubeera nga bwe balambula ekintu kyo nga weekiri basobola okuyamba ekintu ky'okukitaasa obutafa nosobola okubeera nga weeyimirizaawo. Ate najja mu CBS Pewesa oyinza muwa bubaka ki oba kikyasubwa? Gwensaba yenna atanaba kujja mu CBS Pewesa yasubwa dda era wabeera eyo nga yeefudde bize nga lowooza anaafuuka likyagaggawale agenda kufuuka puwa naye nga tamanyi naye ebigambo ebyo byonna birina ennyukuta nnya nsaba ali eyo asobole okubeera nga yenna yeetanira CBS Pewesa riiki nnyukuta nnya ne puwa nnyukuta nnya ne yeefuula bize ekigambo ekyo kirina ennyukuta nnya bize BUSY ne yeefuula bize nalowooza agenda afuuka mugaga RIC ne H naye ajja kufuuka puwa nga tamanyi wabeera tasobodde kujja kubeera nga yeetanira CBS Pewesa so nsaba buli ayeeyo asobole okujja ebirungi byenfunyemu naye asobola okubiganako kubanga gyebule byenjiddayo webale nnyo nnyo erinnya zenna muterekenena nga mbeera nkukonjeno ntereka n'ekibiina kya tusuubira saving group kisangibwa Buwooya ekyamazima nze neebaza Pewesa olw'ebirungi byentuusizzaako ekisookera ddala nfunyemu ebirungi bingi naye olwakadde ngenda kwogerako bisatu byokka ekisooka nfunyemu amagezi kambabuulire edda nakolanga ssente naye nga nsaasaanya busaasaanya naye oluvannyuma lw'okwegatta ku CBS Pewesa bansomesa okutereka akasente era kati mmanya nti bwe mba nkoze akasente kensooka okuggyako kakweterekera njiza okutereka ssente era okumaliriza bw'oba obeera okola ng'otereka ogenda okumaliriza nga wooli si we wali buli then ensonga ey'okubiri mu CBS Pewesa nfunyemu emikwano egizimba edda bwe nali nga mulimu n'abantu benti okusemberera oba okusinziira ku sayizi yange mu butuufu nga bwe nsemberera omuntu omunene oba ayina emmotoka mulimu nga mpulira n'okwetya neetya naye CBS Pewesa yantendeka wadde obuvumu n'obuvumu nengatta ne ku mikwano egizimba kuba kati bwe ntunuulira mukulu Saava mukulu Sengooba Mr. Sentungwe Danieli kwegamba emikwano egyo okusinziira ku mbeera gye balimu bwe ndaba nga bwe mba mbeegasseeko nange ebiseera by'omu maaso ndaba nga bitangaavu so neebaza nnyo CBS Pewesa oba ebirungi byetukoledde era kati olutalo lwendiko lwakulwana kwagaliza abantu balala nabo babe nga basobola okutwegattako basobole okugenda mu maaso era abavubuka bannange mbakubiriza mube nga temutya bantu nze ddanga okusemberera omuntu alina emmotoka n'okutya nga ntya naye okuva mu CBS Pewesa we nagyegattako muli nafuna obuvumu nti era mu myaka nga 3 kwena egijja mu maaso nange nja kubanga nvuga emmotoka